I don't know how best they are, but he's the best friend. We want to support Nwagi from the word go, because we did and we are here. When Katie came through, we said yes. When Swans, anytime, Swans is open. Anytime. We don't need contracts. It's just a call out. So as Capital Radio and BTFM, we would like to say we are so privileged, together with Katie, to ensure that we make this a memorable experience for all the revealers that are going to come through for the concert. You know, everyone, media houses, you know. And when Capital and Beat, or when Capital is on board, you know it is a blast. It is fire. Just like the name of the concert. Fire what? Fire what? Fire concert. So it is fire. So we don't just bump into something, but we bump onto something that is going to happen. Two, I want to thank all the media houses once again. Media houses, we have the bloggers, we have broadcasts, which we have TVs, radios. Thank you so much for ensuring that our brand is here with us. And of course, other sponsors. Columbia, now everyone is. Thank you so much for coming on board. I was very privileged when I saw that my brand, I'm going to be doing a fire concert when I'm speaking at my club here. Thank you for coming with me. I want to thank your manager, Gonza, my brother. I want to report this. One of the managers I've worked with in this industry is Gonza. Very professional, very humble, very engaging, and is time conscious. Thank you so much for working with us. As Capital, we have made all the noise. We have made all the noise. The MOU has 10 adverts every day, but I'm running 20. When I'm fired, pick up and be your manager. Yeah? I want to speak this before camera. The MOU Capital has and BTFM. 10 adverts on Capital, 10 adverts on Beat daily, but I'm running 20 because of fire bench. So all the media houses, my brothers from Galaxy, from Bukene, promoting talent za Uganda. Teka Solutions, the #1 branding company in Uganda. Ndimusanyufu nnyo okubeera wannamma olwaleero. Ensonga esooka nga ndi mukolagana ne brand benandiise bakama bange oba bakasitoma baffe Capital FM talent tubeerawo nnyo. So omukyala ono Nwagi butuufu ffenna tukkiriza omukyala alina talent. So Teka Solutions awo tetusobola kubulawo, ate naddala nga tukwataganya ne brands ezisinga Katie Events, Swans Event, Nile Special, awo kibeera kigenda kubeera kyakabi nnyo. So ku Teka Solutions tiketi twatandise twezitunda. Tiketi za Nwagi weeziri, ate bw'ogula tiketi eyo ofuna ebirabo eby'enjawulo bingi nnyo. Kaakati abatannaba kufuna tiketi oba abadde tannategeera tiketi osobola okijja jangu ku Teka Solutions tiketi weeziri. Tiketi ezo waliwo bannaffe ababadde beesunzo zikwatamu, tosobola gikwatamu. Erina future nga bwe banagiteeka mu mashini nga si yeyo ojja kuba okwatibwa bukwatibwa. So teweesuga okujja ogula tiketi eyo ogenda ogyozeseemu. Tiketi weeziri, ojja ku Teka Solutions tiketi ezo ozisangawo. Ate tovaawo nga tofuniddeeko kirabo. Ekirabo ekyo ky'olina okufuna kirina okubaako Katie Events, kulina okubaako Teka Solutions, kulina okubaako ne Fire Baby yennyini nga bwali ku kirabo ekyo. Tubeerewo wali ku Cricket Oval tukikube. Osobola tiketi n'ozigula online ng'ogenda ku Teka Solutions app yaffe, tiketi ezo zisangawo n'osobola okuba nga ozifuna. Ne bw'oba toyagadde kutambula, tiketi eyo esobola okukusanga wonna w'oli kasita oba ng'oli mu Kampala. Bw'egenda ku online shop yaffe owateeke tiketi eyo otubulire area mw'oli tusobole okuba nga tukikutuusaako. Tweyanziza nnyo ku lwa Teka Solutions. Nze Zimbe Henry, head of. I work in Muje. When it comes to booking a brand, yeah, that's where I am. So ladies and gentlemen, for us as a team,
And on behalf of my bosses, we are honored to be part of this experience. You know, of course, would have been a bit surprised if Warren counted me. You know why? Because way back in 2014, I still remember, on the Rated Next, Coca-Cola Rated Next, Urban TV was one of the sponsors, and it's also our sister platform. So we're so into it. We worked hard with Nwagi, and she ranked number 2. I hosted her on my show. Nwagi, you still remember? Fire baby. Yeah, it's been a ride, but God is good. Yeah, Swans Avenue, thank you for considering us. Katie, of course, Katie knows what to do. He works with the best. Katie, thank you so much for never forgetting us. We are forever grateful. Please keep it up. Winnie Nwagi, I personally, and of course, so many people I keep talking to, you are a bubbling, blazing fire girl. Ikagenda sasa ngensi yonna tetumanyi kama yalikolera ebyo okufeeti katandika okusindika anzijukira nga Nwagi atandika olugendo lwe olw'okugenda mu nsi hitting stardom teyamaanyi ate nga ikosa kyo esoose tukwagaliza birungi byereere then bwetujja ku ludda lwaffe olwa buket nsuubira katukakolera oluganda lumu olulimi muroga tuli waffe aba platform ez'oluzungu nabo bakazanya kuba olumumpulira ennaku zino bakazanya nga kali mu luzungu ne bakazanya ku station z'oluganda. Njagala okwebaza mwenna aba media houses basobodde okubeerawo mwebali ddala. Ndiwo kwogera ku lwa Kate events nga njagala okubategeeza nti ennaku z'omwezi ziri zawedde dda ziri 9 September Winnie Nwagi cricket oval e Lugogo. Byonna bye tukola wano lwaleero tubeere nga ffenna tukubiza ekigambo kiri kimu 9 September. Naye mu ngeri emu njagala bategeeza nti tulina concerts awalala. Tulina embalala gyetuli nga 10 September tuli Masaka ku Maria Flow, embalala tuli ku Agent Hotel ekifo ekisinga obulungi mu Mbalage. E Masaka tuli ku Maria Flow nga 11 genda kuba Sunday. Then tukomewo e Bulaga ku Lwemityana nga 16 ku Lwokutaano. Saturday tugenda kubeera Entebbe Road e Ssebugu ku Nikat Resort nga 17, ate ku Sunday nga 18 tugende Mukono ku Colin Hotel. Abatulaba ku mikutu egy'enjawulo njagala okubategeeza nti tickets zatandise dda okutundibwa era tukozesa ebifo eby'enjawulo okutunda tickets okusobozesa buli muntu abeere nti waali asobola okugenda n'abula. Aba Jukala Solutions nga basangibwa ku Prime Complex, ekizimbe ekiri ku nguudo 2 either ku Wilson oba ku Johnson, edduuka C24 balina tickets zino osobola okutuukawo. Ate bw'obanga oli mu Kamwokya, Kololo, ebifo ebiranye osobola okugenda ku Soothing Spa, Asia Mall, tickets weziri. Osobola okugenda ku Positive Emotions, Garden City, tickets weziri. Osobola okugenda ku Buganda Road, ekizimbe ekisingawo obunene bakiyita Senana Building, kuliko Senana Supermarket, waliwo Neil Villa, tickets weziri. Ne ku Swans Avenue waliwo bennyini mu Australia, tickets weziri. Ate obanga akozesa nnyo downtown oba ebitundu ebiriraanye park, ku Mega Standard Supermarket, tickets weziri. Ate era ne ku offices za Kate Events ezisangibwa Najja Nankumbi ku Masanyalaze awali Pacific Carbon, nawo tickets weziri. Njagala okukubiriza bannayuganda nti twettanire okugula tickets nga bukyali, kuba ennaku zino ab'ebyokwerinda ebire cricket oval gye tusuubira nti nnene babaako limit ne bagamba nti awo kimala. Kati olumu tutera okwagala okugula tickets awasembayo, ojja kwesanga nti wona alinda ogule wali wennyini awasemba, oyinza okusanga nga obudde bukubiseeko. So bw'oba oyagala ticket oba table
September 2022 tusobola okuba 0756 962 622 0756 962 621. Essimu eyo bw'okikuba tiketi yo ekuleetebwa ku bwereere wonna w'oli mu Kampala. So mwetagire okubeera nti ogula tickets in advance, omanye nti gwe wali ku mulyango bw'otuuka oyisibwanga bukungu n'oyingira buyinza. Nga Keti Events njagala okwebaza abaswanza Avenue abakkiriza okukolagana nabo. Swanza Avenue hano nja kwogera mu Lungereza kuba ebigambo byonna biriyo mu Uganda. Swanza Avenue is arguably Uganda's #1 record label. Arguably Uganda's #1 record label. So nga Keti Events tulina essanyu kuba ekintu kino ffe tusinga kati ate bwe tufunayo asinga omulala ne tubeera nga tukolagana naye. Abalabi abadigize abagazi ba music wa Uganda mumanya nti it will be a win-win. Capital FM ne station zayo endala tuli basanyufu eba tukolagana nabo. June Color Solutions mukola ebintu birungi ebyomulembe tukolagana nabo omulundi okusooka, but we are looking forward to a very good partnership. Vision Group njagala bategeeza nti nga Keti Events emisoso gyonna egy'amateeka twagituukiriza. Police twagimaliriza, KCCA twakolaganye nayo bulungi, NEMA twakolaganye nayo bulungi, sections zonna ez'ebyokwerinda tuli nabo bulungi. N'olw'ensonga eyo abadigize bakoowoola 9 September ekifo bakiyita Cricket Oval, Muje nga mumanyi nti muzze kunyumirwa omuziki gwa mwana muwala w'Enywagi, era essaawa eno rehearsals zatandise zinaatera kuggwa abeere nti ate yeetegekera birala bw'anaayambala engatto n'ebiringa ebyo. Naye nga ki eky'omuziki, Swanza Avenue being the leading brand in the country, kyebategeka muba mukimanyi. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. To thank my management, Swans Avenue, for this opportunity, and my sponsors, Amuwelekedde TV, Capital FM, Club Beer, Keti Events, Jude Color Solutions, Fireworks 7000. Yeah, these people are going to, oh my God, I cannot wait what they're going to bring to the table. And I'm so excited. At the same time, I'm nervous. I can't deny. And not forgetting your TV, it's part of the sponsors. Also, I want to thank the media. But you know, everything you've done, so the media, this goes to my fans, especially the Nwagicians. I want to thank my fans for loving me. They've loved me so much that, you know, it doesn't matter what you say about me. Like, they've loved me regardless of what is said. And I promise them a good show. Like, you're not going to come for nothing. You're not going to regret. I'm going to give you a show on the 9th of September at Lugogo Cricket Oval. It's going to be a Winnie Nwagi fire concert. It's going to be the show you've always dreamt of, because most of my fans have seen me perform at so many shows. So they know what to expect. And please, let's feel Lugogo. Let's fill it up. Tujijuze. Wasigaleo space ya walibia chimichi engi walala totoso anakuitao. Let's fill up Lugogo for fire, baby. Yeah, I think that's all. Thank you so much. Thank you, Winnie.
omuyimbi yaba afa kucha music kucha performinga dobozi kati fa abategeka fa bameka sure nti abajja okulaba show temutataganyizibwa. So fa bakola ku security tukolagana ebitongole bingi ebya security nga bikulembeddwa Uganda Police ne Anti-Terrorism Unit ne tulinayo n'abantu baffe betukozesa bwekitwala nti baba undercover naye nga baliwo okulaba obumanyirivu wabeerawo ababazze okukola ebirala ababa bazze ate okunoonya mu nsawo z'abantu. So usually ebina tubifaako era Muje be rest assured that security will be taken care of. Kule sawa mwenda so kujja no odaligayo kanyama nonywa kabia nga badije batuwamuko music so wini awelekeddwako abayimbi abalala bangi mikwano gye. As we all know, it has become the norm when Uganda weba show yo weba concert yo kind of like a graduation day we are overwhelmed by the requests from our fellow musicians or artists that want to perform that day. Sitera nnyo kwagala kugaba bubadiri bwaffe bwe tutegese, but just know that wonojja ojja kuba entertained paka show eggwa. I feel like nja kuba ngiriza way too much ajjasa abawezi kuba saagala ate osubwe ebirala eri abagamba nze nja kujja saawa zenaabanjogedde walinyakusite. Yeah, so just know that tuwategekede a very, very good experience. Everything is going to be deliberate, thought through, very good production, sound, lighting, good tune. Era bitukanoiranga bikutamye omuyimbi wonajja mulino wiranga okoye azze wakubye endulu wayimiridde wakoye. So ffe ng'abategesi kitukakatako nnyo okulaba nti mugwaze okulaba Winnie Nwagi nti first of all owulira buli luyimba lwe kuba ennyimba zaazirina alina tata ababbiri ez'ennyimba era kwegamba kibadde kikola sense okumala obudde buno bwonna nga tubadde turehearsing ennyimba zino ate netuuka wali netuba nga tulina ziisambuisa so we have that all planned out. We know that Winnie is going to give you over a 2-hour performance. Kulunakoro. So it's a time to be very mindful of it. Era kwagala kumeka sure nti experience yetu tujita. Thank you. Babanji nange namusitengirako bajja kuba able okulaba at a much later time a very well produced show ey'olulunaku. Yeah. Manyi nno balaba baagala okubaako ebibuuzo basinga tebabuuza bibuuzo byonna ayagala kufuna exclusive. Mujja kuweebwawo akadde katono to have it in an orderly manner. Buli ayagala exclusive labagoza ye manager w'omuyimbi agenda kubafunirawo oba buli muntu eddakiika 5 oba bibuuzo bisatu tena tukuza kivulu. We are partners. Njagala kutereeza ekyo KT Events
is partnering with Swans Avenue. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go as a team. Swans, wherever you can, it will go fast. Wherever you get the events, it as a team, it will go far. Nsabira kuongerezaako. So era ne shows zino zetubaddenga tukola ojja kwewuunya mwami Keti oyo tumwebuuzaako nnyo kyowaayi wano tukoze tutya. Abasinga maybe Keti mumanyi from events, but tujjukire nti he's run the most successful band, Eagles Production, for a very long time. So omusajja ono yagalagana ku ground atusinga okitegeera. So fetwasalawo era kino we were looking forward. I don't think sheno tujja gikola era kyokola bekutte ebbanga, and we've been having a discussion since 2019 okitegeera ne tukola dates ate COVID najja ate okitegeera. Because we just didn't want to do a one-off when I Kampala, so we are partners. Era manyingi binene nnyo bye tugenda okusobola okwachivinga than bwe kyandibadde nga tukikoze ffekka. Yes, you have a valid point. Naye kansubire nti tutanza bulungi ensonga eyo. Banange silence, please, silence. So daddy wange agenda kubeerawo ng'era ngazze kunsupportinga naye nga ku stage talina kyayinza kujja kukola ku stage kubanga performances zigenda kubanga ziri lined up ne time kitegeera, so tewali space for that. Naye nga ajja kubeerawo. Kale silence, please, silence. So daddy wange agenda kubeerawo ng'era ngazze kunsupportinga naye nga ku stage talina kyayinza kujja kukola ku stage kubanga performances zigenda kubanga ziri lined up ne time kitegeera, so tewali space for that. Naye nga ajja kubeerawo. Bulamu bulungi ng'era bw'obulaba leero ssanyu. Mu ngeri nnyingi kubanga erinnya lyange likola nnyo era mu mawulire so oba byonoonese oba tebyonoonese kyonna omanyi waliwo omuntu newakwogerako ekirungi oba ekibi era aba akwogeddeko, kiri nti aba akwogedde kuba waliwo n'abaagala obboogerako nga tewali aboogerako. Bajja kubeera handled. Bw'osukkawo wookoma wajja kubeerawo abo abantu kuba kati kwolwo olunaku nze nja kuba nkola gwa kuyimba, nja kuba handling such people. So bajja kubeerawo abo bakwasaganya. Bambi mulekerawo okunjagaliza okuva ku Swans nkyaliyo. Just ekisoose ekivulu kyange ekisoose, just that. Bulamu bulungi ng'era bw'obulaba leero ssanyu. Mu ngeri nnyingi kubanga erinnya lyange
Ndikola nnyo era mu mawulire so oba byonoonese oba tebyonoonese kyonna kyonna omanyi waliwo omuntu newakwogerako ekirungi oba ekibi era aba akwogeddeko kiri nti aba akwogedde kuba waliwo n'abaagala obboogerako nga tewali aboogerako. Bajja kubeera handled. Bw'osukkawo wookoma wajja kubeerawo abo abantu kuba kati kwolwo olunaku nze nja kuba nkola gwa kuyimba nja kuba handling such people so bajja kubeerawo abo bakwasaganya. Bambi mulekerawo okunjagaliza okuvaayo ku swangs nkyaliyo just ekisoose ekivulu kyange ekisoose just that. Ng'era Benon bw'aba nnyonnyodde wali tewali nnyo kye ngenda kwongerako nti twali twatandika dde okukipulaninga naye lockdown n'ekiyingiramu kati ne tupoozingamukko kati lockdown ne bagijjawo twali tulina okuddamu okwetegeka buto kubanga era nga omanyi buli omu financially kyali kinyeenyaamu so right now everyone is ready. Nina bibalansinga nti newe naaba ndi eri mu ka free time kange n'engeri gye ngenda okusigala nga nrehasinga ngenda kuba nabyo ku ssimu n'amazina nago ngenda kubanga nga nfuna engeri gye nrehasinga kubanga why not ngenda kubanga ate eri ndi free nnyo kubanga ababandi ngenda kuba mbalese wano. Nze kyange abayimbi bagenda kuba si bangi nnyo kubanga nange ennyimba nnyingi so kati bagenda kuba abayimbi batono era mikwano gyange era mujja balaba. Sina bye mbakuba mu maaso just nsi kunama ate balekerawo wantu mulekerawo okugamba nti kunama kintu kirala nnyo just muntu aba tategedde kyoyambadde naye nga nyambala bulungi ndi muntu ayambala obulungi just buli omu yakula bulala kati oli waba takitegedde aso kiyita kyayagala. Ngidedicatingira nze kennyini kubanga bwe ntunula gye nnali paka kati wendi nti kati ndi nammwe mwenna wano saali kyendi kati nkitegeera so I dedicate it to myself. Maama wange simanyi kubanga twandibadde twetala ffenna era rest in peace namuddu Sarah twandibadde tuli ba best friends right now nga yanoonyeza ekyokwambala ngamba onye ako kabakubire yandibadde my number one fan but unfortunately taliwo but era ne taata wange waali era naye faani wange nyanyumirwa nnyo music wange era naye agenda kujja and a few of my family members. Balabye nnyo kubanga si waabwe nze owange nja mukola kyenjagala bwe mba mukozeeko just weebuze lwaki mukozeeko ku olwo njagala nnyo abeerewo kubanga njagala alabe gye ŋŋenda buli wenva ewaka ne mugamba ŋŋenze kukola njagala alabe kye mba ŋŋenza okukola sente ezimuweerera zivaawa nandyagadde abeerewo naye ngenda kulaba programu ye we naaba eri ku olwo olunaku. Aba mu kikuubo simanya nti bafaani bava buli wamu so naye mu kikuubo gye bali. omwami nja kukola okwanjula mu mbalage
naye negenda kuba concert simukweka gwe mmanyi owuwo waliwo wano gwe mmanyi baawo oba mukyala we just buli omu aba temulina kumumanya, it's not a must. Mpozi nga nsazeewo nti ono ataddeko ring awo nja kuvaayo mbagamba abaaye yoono bamanyi kyetumiikiriza nnyo noyita omuntu bbaawo ate nga si bbaawo kitegeera nga just okyagenda you're still going through that journey of relationships. So mbakowoola bambi abawagizi bange ba fire baby nti bambi temutya kujja nga munyumye nga bwe mwagala buli omu yambala kyowulira ng'oyagala mujja kuba free okuzina amazina amaganda egatuuka ozine dancehall watuuka ozine ekintu kyowulira nga kyekikuwa emirembe kyoba oyambala mujje tufiiringe up Lugogo Cricket Oval nga 9 September mu Winnie Nwagi fire concert. Yeah. Nedda, by the way, omuntu andaba mujimu aba alowooza njagala kukogga. Nedda, mba siri kugezaako kukogga, mba nfuna fitness kubanga ennyimba zenkola ezisinga zirimu amazina, so nina okuyimba nga bwenzina bwe mba nga siri fit mba sisobola kikola. Abaana abaagala bajje bannaye simanyi naye ng'owange gwenzaala bwe mujagala nja muleeta kati n'abaagala baleete. Sikyagala biwa nnyo gondi saagala mbifuule luyimba tebirina makulu passport njiina. Yeah, over time mubadde nga mukiraba twagala wini naye ngera we tukanda kubagamba nti ajja tuli mu ntegeka naye ndooza kibadde kimala abantu baba baagala more details when kwegamba certain things nga tosobola kumala ga confirminga nga tonnaba kukola ki ku locking it down ebintu ebisinga. Yeah, so lwaki mwali mumulisa, is it the discipline oba? So ngera wenaali nakikonyeeko twali tu plans okukola mu 2019. Well, now I can talk about it because ka pressure kati tekaliiwo kuba mutubadde bubi. So 2019, but unfortunately we couldn't get the other dates that we wanted because initially twali twagala tukole a couple of shows after the main event. So netufuna date mu 2020 ate era twalina omukulu Keti netu looking at down the dates, then ate COVID najja. So a lot of situations zibadde nga zijja nga teziri mu control yaffe, but now we are happy and relieved that we are going to be able to pull this off. Ate n'ekirala n'okulwawo kuno nakwo kwongedde okuleeta okualigninga bulungi factors zonna zetubadde twetaaga, like the different partnerships. Yeah. Tunulira ku mpisa z'omuyimbi muli ku nkola eyazaala ekibya kiwongerera because temuvangayo ko ne mwogera mu public. Who accounts for Winnie Nwagi's indiscipline cases? So of course fenga management twogera naye. It's just that enaku zino omutimbagano gwaleeta nnyo ndowooza abantu baba baagala tuwanika akasimu ng'oli awo ogreeling omuntu. However n'ekirala tufanye ku kya music much as individual ebintu byakola bisobola okutaataganya the business side, naye yeba choice ye. Oli muntu mukulu naffe tuli bantu bakulu tulina ebirala ebi okitegera. Usually
let's say gyokola nga bosi we alina okusalawo saati ki gyogenda okwambala wa gyolina okuyitira biki byogenda okwogera nze ndowooza omulimu gutuuka nga tegunyuma okitegeera so abantu bangi bakola nnyo ensobi eyo ne balowooza nti maybe kaneme giyita nsobi but for us tetukola bwe tutyo nti all the time kulondoola kola bwoti tutambulira wano bwoti okitegeera. However, we as the label and the management, we always advise our artists, you know, and kuneisa, what to do, what not to do, what, you know, what's likely to affect your career, osegera. But sigwa ina ka remote ko akatambuza yeah. Okutunza Keti ekivulu mwagezaako kumwejjako oba after this n'abaviira? So ngera bwe nkyogedde we partnered ebbanga ddene nnyo era n'ebivulu bye tubadde nga tukola Keti nga tumwebuuzaako nnyo tukolagana ne bapromota bangi nnyo ne kwaza we twakozesa nnyo bajjo abantu bano balina bingi bye batusinga bingi nnyo kugamba abasajja alina engeri gy'atambuzaamu ekintu akalango n'obanga okawulira okanyikiza forever we tukikola tulina the strong points that we can do naye waliwo bingi bye batusinga so kyali kirooto kyaffe okumakinga sure nti concert eno tugikola n'omuntu alina a wider reach for mass and also omuntu ali excited to do big things nga bwe tubyagala so era byebimu ku nsonga lwaki show nebadde erudde okukolebwa kubanga abamanyi ku bizinesi y'ebivulu si kintu kyakubamira bubamizi oyinza okukimaliriza nga si kuyika kwokka nga naye n'amabanja ogeevuma